Bano be bayimbi be twasigazanga ne bwakuba oluyimba genda meeting ba TikTok mbwakole nabo challenge. Challenge oluyimba lwe lutambula. Lema Namakula wakuba oluyimba lwetambuza lwokka. Shiba Kalungi bwakuba oluyimba teyeetaaga ku meeting ba TikTok. Abayimbi b'ennaku zino. Abayimbi b'ennaku zino sikyabategeera beefasa abantu banenze edda nali mmanyi omuyimbi okumutuukako obutuusi nga kizibu naye kati jangu meeting wano tukole challenge oluyimba lwange lutambule amuyimbi ekyo sirabangako Shiba nga akikoze nga mitize ba TikTok mbuzimanya zine nabo oluyimba lutambule Lema Namakula naye sikimulabangako ekiwudde ekintu beba abayimbi betulina kati abamu betugamba nti baserebu n'abasigadde basangana ba TikTok abasanga ku live nga batudde ne bakadama ba discussinga ku bintu ebiri mu kiyumba. Can you imagine omuyimbi Rema Namakula yafulumiza oluyimba lwe bayita wano naye mukwano gwange lwakabi Rema y'omuntu aliwa okufulumya ennyimba naye munnange ekintu bakituddemu ne Julio nga Vixen njogera ku Julio wa B2C naye beekoze ebintu era wenkugambira nti bakoze oluyimba mawuno ate abantu abo bamanyi abaana ba B2C kasa batuula mu kintu olaba bwe batuula mu luyimba olwa gutujja kakati luno Rema yakoze oluyimba era luno lukyayogeza abaana Uganda obwamu. Rema Namakula ategeezezza ensi nti yafunye akadde akalungi yanyumiddwa okola video nga mulimu Julio wa B2C katumunu bere kusazeko Rema Namakula sigwe guno mulundi gwe tusoose okumulaba ng'akolagana n'aba B2C wabula ku luyimba lw'olupya wano essaawa eno lwe lutrendinga mu ggwanga Rema lwawota music naye lwamutadde buli muyimbi yennyamira mu video eno Rema yakozesezza Julio owa B2C nga Vixen nange Julio we yagadde Julio yatudde mu video ya Rema nagifitingamu nakakana Julio gati ensi mulifa mu gibanja kaki wano oluyimba lwe lutrending essaawa eno Nkomye nakabani niza kukulaba sweetie hati Bebanka nakagari njagala kuwulira susamani Nimakadiri sana kabirika ntegeze kakao genda kukanya Jolwayo joli Jonana mutima darling byonna bigenda maaso nze gwe tuli mpolampola kubanga tukutuusaka amawulire agatambula ebya David Lutalo bikyalanda abaana bamugamba nti abantu babanyigira nti era abamu batandikira ddala kutubonge nawe paka olunaku olwaleero nti mbu era bakyayina obuzibu bungi abamu naye mwe nga tuzze mu mazima abantu banyigira ddala ku bintu byatubonga naawe era mu bayimbi akyastandinga kutubonga naawe Bebe Kulu yeka yakyastandinga abantu banyigira ddala banne kati tuzze bali David Lutalo tutunulire Jose Chameleone look at Jose Chameleone abantu banyiga ku kaliba ya Chameleone gye yaliko mu butuufu kati ne bobo olina ssente no contacting management ya Chameleone n'omutegeka ku birthday ajja ate teyabadde ku birthday ono TikTok yategese kasubi nimbye abantu banyigira ddala kutubonga naawe David Lutalo yali omuyimbi nga muganda wange ayitawo buyisi n'ettaka ne lijugumira nga bwe bayagala to shut down abakazi abakulu baali bategeera David Lutalo nga bw'aba yakoze ekivvulu basi zitandika okusomba abantu mu byalo ku ssaawa 5 ez'okumakya nga David wakuyimba ssaawa 3 ez'ekiro nabibagambye edda nga David Lutalo alina amaanyi mu abo abakazi mu butale bw'owino David Lutalo ku bivvulu bye yagenda nga mu wino n'asoloza miliyoni 2 n'agenda mu senti bali ku ddembe n'agenda mu katale k'ewandege nga abantu abo abakulu abantu bakyawa David Lutalo talina na wayimbira yadde na ku birthday ka mwana David Lutalo kati ssaawa zino yategedde nti amaanyi g'abantu gasinga amaanyi g'omuntu omu ate Uganda balina engeri gye banyiga ne bakutereka tebakulaga neggo ine wetandika okwewulira muli nga abantu balaka banyiga
toddamu kulaba booking bamanaje bo balaba tokyalina mirimu ne bayitamu n'otunula David Lutale yali asala kaviri k'emitwalo 2 ng'enviri zikakaweke ne bannange mu butuufu baali bamaanyi ng'ensi batya awo nga tuvuddeko nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo munnange ate waliwo amawulire agatambula nti Nina Zedriga oba Rina Zedriga ono essaawa ya kakati acting president w'ekibiina kya NUP ate mbu bimwonoonekedde bitya si bigambo byange katuulira ono ekiri mu NUP National Unity Platform. Omukyalo ono Rina Zedriga yakwasiddwa obukulembeze atandise okuluma. Rina Zedriga nakugamba y'omu ku bantu mu NUP awo abatatoletinga nonsense. Agobye Joel Ssenyonyi biseekezi ku bwalopo. Rina Zedriga agamba ye tafaayo ku bbanga ki yagenda kumala mu ntebe eyo ekitayagala kumanya wabula ayagala ebbanga lyagenda okumala mu ntebe eyo aleke ebyafaayo era nga gwatandikiddeko ye Joel Ssenyonyi agamba ono talina kuddamu kubeera leader of opposition. Bino byabaddewo mu lukiiko olwa executive eya NUP eyatudde Rina Zedriga naga nti mu bimu ku biragiro byasoose okuwa kwe kulaba nti Joel Ssenyonyi biseekezi tadda ku bwaloopu asikizibwe John Baptist Nambeshe yeroopu addako okusinziira ku Zedriga. Olukiiko luno tenwawedde mirembe era omusajja ono biseekezi n'abamu mu NUP awo abamukkiririzaamu nakugamba ali beekutulamu ebibinja mu lutalo luli olwaliwo ani akwata entebe Ssenyonyi oba Lewis Lubongo yalukira bigango era abantu bangi abawangula ebifo n'abamu ku babadde ababaka mu palamenti nga bali ku sayidi eya biseekezi. Kati biseekezi ono yeekandazze n'afuluma mu lukiiko olwo n'agamba kino tekisoboka. Rina Zedriga era n'alagira nti mu nkyukakyuka ezigenda okukolebwa mu bukulembeze obujja obw'ekibiina mu NUP ye tasemba kya Joel Ssenyonyi kumulekera kifo ekyo nga Bobi Wine bwe yabadde ayagala. Batandise okufuna obutakkaanya. Bobi Wine abadde ayagala musajja we biseekezi yeddiza ekifo ky'obwaloopu mu palamenti eddako. Zedriga akigaanye agamba bakiwe John Baptist Nambeshe. Zedriga teyakomye ku Ssenyonyi yekka agamba nti mu nteekateeka ze empya ye ayagala bakulembeze baabikolwa NUP bwebanga eyina weeyina okutuuka mu by'okukwata obukulembeze. Agamba walina okubaawo enkyukakyuka ez'omuggundu era ye agamba nti tagenda kuttira muntu yenna ku liiso. Talina mukulembeze yenna kibiina gwagendera kuttira ku liiso kasitaaba nga tapafoominga. Era agamba nti ebbanga ery'emyaka 2 n'ekitundu Ssenyonyi byamaze nga leader of opposition tewali kirabwako kyatuuseeko. Tewali kirabwako nga bwe bamussa ku minzaani okulaba byakoze tebiriiwo ng'oggyeko okwogera obwogezi. Era agamba nti ensonga nnyingi ez'ekibiina bwe kibanga kyakusikowalinga zirina kutambula ku leader of opposition. Rina Zedriga agamba nti abantu bangi abakwatiddwa bali mu makomera ng'okuvaayo kwabwe lyali badde eddoboozi essaale erya palamenti naye terikyogerwa abaana bavundira mu makomera. Rina Zedriga agamba nti bw'abeera abantu obuli bw'enguzi obugenda mu maaso mu ggwanga palamenti erina okuba ku forefront ng'ekozesa oludda oluvuganya leader of opposition yalina fronting ensonga ezo. Ne Joel Ssenyonyi takoze kimala okuteeka ensonga ezo ku mmeeza. Y'ensonga lwaki ayagala okumusikiza John Baptist Nambeshe. Nakutegeeza ono Nambeshe ye yali mu kifo ekyo Zedriga mwatudde era yakibeeramu ebbanga lya myezi ng'ebiri. Bobi Wine ye yamala wano ng'agamba nti yeekwese era bwe yafuluma wano n'alyoka akituuzaamu omukyalo oyo Rina Zedriga. Rina Zedriga ng'oggyeko ekyokugya Ssenyonyi ku kifo ekya leader of opposition agamba ye amaanyi ge agenda gassa nnyo ku kulaba nti agatta ekibiina. Bino yabitegeezezza banne mu executive era ye agamba nti talina buzibu okukolagana na buli muntu ku lw'okutwala opposition mu maaso ku lw'okulaba nti NUP ewa direction oludda oluvuganya. Bino agenza okubyogera ng'abantu bangi n'essaawa eno buli omu alaba nga opposition eri masaŋŋanzira. Nabadde ndaba
omubaka ono wa Busiro East omuteeketeeke medali Lubega Sseggona naye nga yeemulugunya ku nsonga ze zimu opposition ng'agamba nti eri masaŋŋanzira tewaliwo bukulembeze. Lina Zedwiga avuddeyo agamba ye mweteefuteefu okukola n'abantu bonna era agamba nti kyekiseera abantu bonna abaali bayabulira Nuupu olw'entalo ezibadde munda mu kibiina bakomewo batuule ku mmeeza emu balabe batwala ekibiina mu maaso ne opposition. Jambo byangenze wendi just kubanga nkutuusa kamawulire gonna nga gatambula era nga wegagenda mu maaso. Mbadde nkyali awo ate nengwa katambya kalala ono ng'agamba nti mbu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mbu y'ensonga lwaki President Yoweri Kaguta Museveni agobye abatembeeyi mu Kampala. Kofe bitya koye kandi baluviire ku ntono. Bobi Wine yensonga lwaki President Museveni yagobye abatembeeyi mu Kampala n'ababoda ndaba bagenda bagoba abamu abataxi ebikadde nabo bawadde notice eyo byonna because of Bobi Wine Ssentamu Kyagulanyi president wa NUP. Lwaki njogera kino ebiseera biri nga Besigye atadde Museveni ku bunkenke Museveni yali tasobola kugambulinga ne Kampala kubanga essaawa yonna abantu ba Kampala babeeranga bazukuse ng'essaawa yonna balinze Fulembe era wagenda nga wali ku Kiseka buli kaabangawo wali ku Kiseka ng'abantu beegugunga mu butale wawa yonna abantu nga babeeranga bulindaala nga balinze kiddako era President Museveni yali tasobola ku riskinga with anything to do with Kampala and that is why ebiseera ebyo Kampala buli omu yali akola kyayagala kubanga President Museveni yali atya ng'amanyi nti essaawa yonna Besigye yajja kusitula abantu kuba yalina mu systems ng'alina mu structures ng'alina mu obukulembeze at different levels obuli covert n'obuli overt abalabibwa n'abatalabibwa and since then President Museveni yatandikawo enkola ey'okuneutralizinga abakulembeze ba Kampala kuba neutralizinga n'okuleeta bakolagana nabo parliament ku bwa kansala wabwa and as we talk now 90% of the leadership in Kampala and Wakiso eri mikono gya President Museveni bonna abalina mu ngalo era that is why there is no leader in Kampala or Wakiso asobola okumobilizinga Bannayuganda to go and demonstrate on the streets taliwo. Why? Because they are in the hands of President Museveni. Etira ndowooza z'abantu biki bye bagamba ate ono yavuddeyo n'agamba nti mbu bafutu soldiers kaawedde mudda mbu era buli omu ng'oli eyo ng'olina obukambwe bwewatestingako oba waluzaako nga bafutu soldiers bakutuusaako mbuke kadde bajja kusasulira kuffe batya buli Munnayuganda yalozaako ku bukambwe bw'abafuuti soja ngamba gwe yenna ng'okimanyi bafuuti soja baakuvumako mu bino bye baali balumba buli atabawagira kiweemu akaseera katono essaawa yonna miranga myereere kigozi ojja bawulira nga bakaaba n'essaawa zino bali bubi balinga nfuuzi n'omukulembeze gwe babalekera tebamwagala naye balina ekizibu kya language barrier tebalina bwe bamugamba oli ategeera Luzungu boogera Luganda bamugamba eki jukira ate Nuupu baali bagizimbidde ku musingi ogw'okuba nti omukulembeze ebyokukola abijja mu bafuuti soja baakulembera ate be bamugamba ebyokukola kyokka ate ono gwe babalekedde ayagala akulembera ekibiina nga bwe kirina okuba ate ebyo tebabyagala so kyomanya banyigirizibwa tolaba nti bulijjo bali bagamba nti banyigirizibwa essaawa zino bali ku kisenge naye beekaza beegumya tebaagala kuswala naye abamu era batandise bulungi okupondooka oyo wagundi Bluetick yatandise okusaba emirimu ku online batandise okuzuuka balabye Bobi Wine ng'ali eri ne family bali ku beach jukira wano babagamba nti n'embwa yaabwe bagitiika ku nnyonyi gwe foot soldier n'osigala mu Uganda so kati gwe linda bwe bataawukana ku bintu by'okulonda leader of opposition ne speaker mu parliament bagenda kwawukanira ku ssente za iPod bwe bataawukana ku ekyo wajja kubaayo ekirala essaawa yonna kubanga bali eri balowooza bandibadde babaako kye bakola naye ate ono omukulembeze omusigiri tebalina bwe bamugamba ate tayagala katemba bamanyira biri buli wiiki bbiri kukolayo conference ne boogera ebintu ebitazimba ne babakubira mu ngalo ne baddayo kyokka kati tebalina bwe babikola oli ayagala serious business so waliwo olutalo olugenda mu maaso kati ku malala ga Ssenyonyi nga bw'omumanyi olowooza ayinza okubeera under Zedwiga for a long time n'amugoberera waliyo n'engabana ya ssente ezo ezigenda okuva mu parliament omutemwa gwa Bobi Wine jukira balina kubasolooza buli omu aweeyo
kimu 10 buli omu alina kuwaayo tithe kati awo nawo atagenda oziwaayo omujja kubalaba nga bayisaamu eggaali. So I'm waiting for the moment ninda kiseera ekyo buli foot soldier atuuka agambe nti ekyamazima abantu twavuma babwereere twali tulowooza tulwanira ekintu ekirimu amakulu naye nga temuli. So ataaka kaseera tekali wala. Sawa zino mukyegumya naye n'amazima mugamanyi just mutya kuswala. Abantu bemwavuma fe abaali bababuulira ekituufu ne mutuvuma ne mutuyisa obubi. Kati sawa zino mulaba nga buli bye twabagamba biriwo naye temulina that kind of obuvunaanyizibwa obugamba nti kale tukkirize twasobya oba twarwanira kikyamu. Naye era still you cannot hold on forever. Me I know. Otuvuddewo nga tweyongerayo mawulire g'enjawulo onaavuddeyo kwanukula David Lutalo. Ndabyeko abayimbi banne nga bavuddeyo nga bagamba nti tebajja kuleka abantu kubanga bavoola David Lutalo era nti we bali okuba nga bamudefendinga. Onaavuddeyo naye okwanukula David Lutalo nti waliwo yayogedde n'agamba nti waliwo akagurupu k'abantu nga 20 nti ne boosi waabwe abamumazeko emirembe. Katuuli ono kyagamba. Nalabye omuyimbi David Lutalo ng'agamba nti waliwo kagurupu k'abantu 20 mboneka kama kaabwe ng'alaga nti waliwo kagurupu k'abantu 20 then kagurupu ako kalina boosi waako kati ng'agamba nti kagurupu ako k'abantu 20 mboneka kama kaabwe bamumazeeko emirembe oba kagurupu ako kamumazeeko emirembe. Naye njagala okugamba ebigambo byange bino Lutalo simanyi gurupu ki, gurupu y'abantu 20 ki bwe babadde oyogerako era nakabosi ki bwe babadde oyogerako. Naye njagala okutegeeza bino nga Munnayuganda David Lutalo na buli muntu yenna akufaananya endowooza oba munnabyabufuzi oba muyimbi oba w'amagye oba wa poliisi oba wa kitongole ki bw'aba alina endowooza efaanagana nga ggwe David Lutalo nga bannayuganda yabateeka just mu kagurupu. Bannayuganda nga wabafuula just kagurupu tojja kumalako Lutalo. Bannayuganda togenda kumalako nabo Lutalo. Nawe alina endowooza ng'eya Lutalo togenda kumalako ne bannayuganda. Tulinako be twalabanga nga babeera ku zirediyo nga bagamba kaadi si esalirawo abantu b'e Masaka, ekibiina si kyesalirawo abantu b'e Masaka. Olwaleero baliriddawa abaagambanga nti kaadi kyesalirawo bantu b'e Masaka, ekibiina tekisalirawo bantu b'e Masaka. Abantu abo babeeranga ku zirediyo, rediyo nennene wano mu Uganda ne mu Buganda nga kwe bagamba nti bo be basalirawo abantu b'e Masaka, abantu b'e Masaka tebabasalirawo, kati tebasalirawo oba ekibiina tekibasalirawo. Olwaleero abantu abo baliriddawa. Waliwo ne yagamba nti kagurupu ka Kyagulanyi nja kukamalawo, kagurupu kaggwawo. Buli yenna alowooza nti bannayuganda twafuuka kasasiro tojja kumalako. Buli oyo yenna alowooza nti bannayuganda twafuuka bakusimulizaako bisooto tojja kumalako. Alowooza nti bannayuganda ffe tulina kubonaabona ng'abantu ab'olubatu be bali mu ssanyu tojja kumalako. Alowooza nti ssente z'eggwanga zaafuuka z'abantu ba lubatu tojja kumalako. Alowooza nti ebyobugagga by'eggwanga byafuuka bintu bya balubatu tojja kumalako. Alowooza nti obukuumi ku bannayuganda bonna tekisoboka, nti obukuumi buli ku bannayuganda ab'olubatu tojja kumalako. Bw'olowooza nti bannayuganda abalala balina kubeera mu makomera, abalala balina kubonyaabonyezebwa, abalala balina kubanga tebafuna kyakulya, abalala balina kubanga babbibwa, abalala balina kubanga badaaga, balina kubanga bayiwa musaayi tojja kumalako. Lutalo bw'oba oli okyalina endowooza ey'okulowooza nti bannayuganda kagurupu bugurupu tojja kumalako. Abantu abadde bakuwagira erugogo gibadde mitwalo na mitwalo, bw'ogambye nti kagurupu k'abantu 20 ke kakubonyaabonya, weerabidde. Weerabidde. Zuukuka Lutalo. Bw'otazuukuka kikwakire, togenda kudda tukwerabire naawe okutta eryo kkubo. Teri azannyira ku bannayuganda n'amalako. Teri asiimuliza ttoomi ku bannayuganda n'amalako. Teri azannyira mu ssente wa musolo n'amalako. Tetugenda tonnyezanga mazigga mu maaso g'abaana baffe. Mwe musanyuke, mwe mubeere bulungi, mwe mutambule bulungi, mwe mulye bulungi, mwe musule bulungi. Munnayuganda aboneebone. Bw'oba oli munnabyabufuzi nga olowooza nti bannayuganda okubonaabona ly'essanyu lyo tojja kumalako.
bw'oba oli wa poliisi ng'olowooza bannayuganda okubonaabona ly'essanyu lyo tojja kumalako. Bw'oba oli w'amagye ng'olowooza bannayuganda okubonaabona ly'essanyu lyo tojja kumalako. Bw'oba oli munene otya mu gavumenti oba oli munene otya mu Uganda ng'olowooza bannayuganda abalala balina kudaaga, olina kubasimulizaako sooto, olina kubakaalya, olina kubabonyaabonya, olina kubabba, olina kubatulugunya, tojja kumalako. Bye bigambo byange Lutalo, ate si bigambye nga ggwe muntu, mbigamba ggwe muyimbi yenna alowooza bannayuganda nti twafuuka bakusimulizaako bisooto, naawe genda mu kiti kyekimu ne Lutalo. Gwe munnabyabufuzi alowooza nti bannayuganda bafuuka bakusimulizaako bisooto, naawe oli mu layini emu ne Lutalo. Gwe ow'amagye oba owa poliisi alowooza nti bannayuganda bakusimulizaako bisooto, naawe oli mu layini emu ne Lutalo. Gwe wenna alowooza nti oli munene okusinga bannayuganda abalala, oli mu layini y'emu ng'abaalowoozanga nti basalirawo abantu b'e Masaka layini gye baakwata, naawe gy'ogenda okukwata. Nkukakasa nga ffe bannayuganda tumanyi kye tuyimiriddeko, tumanyi kye twagala, tumanyi bye tuyiseemu, tumanyi obulumi bwe tuyitamu, tumanyi entoba gye tutomamu ne famire zaffe n'abaana baffe, naye tukakasa olunaku lugenda kukya tuwangule nga bannayuganda. Ate tukakasa tujja kuwangula nga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya NUP bakutte obuyinza. Tetumanyi leero oba nkya oba mwaka gujja, ne tukkiriza nti Katonda omuyinza wa buli kintu kyonna agenda kukeera ku makya atwanukule tufune okwesiima nga bannansi ba Uganda. Kubanga wekumidde ku NCK TV tuweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga ebisigadde butereeva mawulire tujja kubanga tugakuweera, tujja kubanga tugakutuusaako wonna w'oli wonna w'osinzidde. Sigala naffe tova.